Nabadde awo nga sirina kye neebisse. Waboda tebamulabye yeebise emito gy'entebe ne batoola keeki ezabadde waggulu tutunda keeki ezezedde emitwalo ebiri emitwalo esatu ne bajjawo keeki nnya wano weetulu ne bagenda ne bakwata ku kino tuwa ebisumuluzo tuggulewo mwana agaana namufumita kitegeera maneja nanga namufumita tugulewo ki seefu omuntu agirwanira nagirwanira namufumita wa era wano wakoze ki wesaze ogenze bamutunga nyabaddewo na wano obudde awo paka obukeeredde manyi gamuweddemu amazevu gano wakatusa mukazi omugwali olabanyi wenyambaddewo enti nga bali mu ngato za bulijjo ngaolaba ngaomuntu alina nga akutte n'emmundu ng'alina ne masiki za black n'enkofiira nga zikola kana akantu kani nga besibyemu besse wano nga tusala muntu ki feesi naye nga gawokyusiza ensingo bonna nga balina ejjambiya abewabweru balina emmundu ffenna nga tewali alina nsingo okubbanga nti netegeeze gundi ekitegeera embeera gyetwabaddemu ati mwe mwawonye mutya nze okuwona kwange nabadde awo mu ntebe nga ntudde bwe nasimatusa nenziruka nenenya erefu yasuzaawo nenenya nengwa wali kunaddusa eri nzinga empite kubaki kuba neiba waliwo foresite yasubbalo yabadde yamesebo wakubanga kibansabye kyembawadde kubanga babadde bagala sente nga nesimu bwemala okubawo ebyo nga nebanteeka wansi wa kuleeti nembanvaako amanya gagwa amanya abantu Benita n'abawanuka saa zadde mu 8 nga tumaze okukola tugaddewo tuli mu kubalansinga abasajja bavudde eno namundu nga batambula ng'abasirikale ne batuuka wali ne bakookinga ku kkubo ne batutunuzaamu emmundu ne bagamba mwena muyingire munda ne tuyingira ne bagamba mwena mugwe wansi sente ziriwa n'ebisimuluzo by'emmotoka ne tubagamba ne bamenya seefu ne bajjamu sente nezabadde wansi ez'amagi kuba twabadde twazaawula ez'amagi zabaddemu emitwalo nga 10 n'ezigwamu eseefu mwabaddemu emitwalo 4 ze twabadde twakakolawo kuba twabadde tutandise ozibalansi madamu zeyabadde nazo mu kasawo zeyabadde ava okugjayo mu bbanka zabadde emitwalo 83 ne bagenda mu mmotoka ya maneja nayo ne bajjamu sente ne bavudde mu mmotoka ne bagenda kuziri zabadde wali eza parking ezikolebwa wano mu katimba ezo saa zitegedde bazabadde mmeka kuba waliwo abakolongo abasasula omwezi abasasula wiiki oba waliwo ababadde baleese n'abo basasula buli lunaku kati olwamaze ffe nga tuli omwo munda ne bafumitafumita awo abantu ebiso ne bagamba omuwala oyo wa kawunta ne bamugamba tuwe ebisimuluzo bya seefu n'abagamba nze simanyi gye biri kati katukufumita ekisoso abo batootuwa ebisimuluzo ne bamufumite akambe ku mutima nagamba nze ebisimuluzo simanyi gye biri newe munzitira bwerere bamuga kati katukutte tofa n'ebisimuluzo maneja n'abagamba temumutta leka mbamenyere seefu gye mwagala mujjemu bye mwagala maneja n'abamenyera seefu lwamanyiza omumenya seefu te naye ne baba ne bamufumita ekiso ku mukono ne bafumita omuvubuka omulala yabadde wabweru yabadde eno mu paakingi ne bagenda mu mmotoka ya maneja omuvubuka yadde omwo nga yeebasa akola ne maneja nga baakadde ne bamujjamu ne bamuzuukusa n'afuluma ne bamufumita ku lubuto ne bamuyuza ne bamuleka ne bamusindika ajja ayingire mu dduuka akawala akabadde mu mmotoka akakuuma omwana wa madamu ne bagenda ne bakajjayo ne bakasindika mu dduuka ne bakagamba mugende muli mwe tugenda obattira mwenna tugenda kubatta mpa ebisumuzo by'emmotoka kagamba nze sikalina biri mu dduuka ne bajja eno mu bbaala muwala wa mutabanyi wa madamu omukulu yabaddeyo mu bbaala nga bali eno nefula
Nga kwaddeko n'omwana obuwala eddoboozi naliwulidde naye ng'abantu abatu just unwind upper forearm. Now what you're looking for is a fracture of the radius. But your hand is not that one nature that what those are the two fractures in the wound. But again, go and look and driving because they have again broken the side. Again, to carry the department or was to quality. N'abatamaso. Mukono esati endala. Abapoliisi bagitwale kwetubattale Katonda atusaasire. Kiki mbeera ki? Nadde mu dduuka nga mbala ssente mbalazenga kugenda ate abavubuka we bajjidde nga bambadde masa nga nebatandika okugamba mufukamire wansi mulete buli kimu kyemulina mulete ssente byonna byonna ne batuggyako obusawo eseefu ne bagimenya laputopu ne babitwala byonna n'amasimu g'abamadamu ne bagatwala ne bamusaba n'ekitundu kye ky'emmotoka. Mbadde ssaawa nga 8 ku 7 awo. Nnengera ebiwundu kati mu kiki? Nze banfumise kambe omusajja yafumise akambe naye ataako okulala saategedde olejje bakanfumise. bannaganga bampitadde omujjamusi abatemu batusanga wali ebyekuusa tukatimba
nabudde okukola ssaawa nga 3 okutambuza ebintu by'edduuka mu mmotoka. Wenamaze okulya nga nkoye nebakamuuko mu mmotoka nga weninda bakama bange nabadde ndi omwo nga mpulira baggulawo seboleeta sente ziriwa mukulu konzi sente ziriwa nanfumita wano ekiso konzi simanyi sente gyeziri nankwata najamu nanfumita wano ekiso nanfumita ekyawano nenziruka nantega nengwa nenziyamu nensituka nengenda mu bbaala nennekweka mu ntebe ne bajja nanoonya nensirikira omwo naye ekyo mbadde sikirabangako bulijjo neebaka nga tewali buzibu bwonna bwobuuseeko. bo olwazze basabye nga busabi sente bo bansabye busabi sente bajasuse kunkuba bino bajjambiya asigira ngenda wezawo omwezi baade bambadde batya oba betegereza nabetegereza yabadde yambadde ekikofiira kya bulaaka nga yambadde ne masiki ya bulaaka newabaawo ayabadde akutte emundu n'ejjambiya newabaawo n'akutte akambeera babadde bambadde byebimu bya bulaaka ne masiki nga kya bulaaka. akankwasa ne bati badde nkola mu katimba ku 3 mazemu emyezi 3 mbadde sikirabangako kineeno olunaku olwejjo tubadde tuli awo nga tukyabalansinga gundi nga tukyabalansinga ebitabo nga tumaliriza okukola natulaba abasajja nga batusazeeko omu nga alina emundu abalala balina ebyambe abasajja babadde 2 abalina ebyambe omusajja omu nga alina emundu n'omuwala omu ne banfumita ekyo fumita ku mukono ne mu mbiriizi bazze nga baagala sente bagamba muti we sente webisumuzo by'emmotoka ngaebyo ebintu basabye ebyo enanze sirina simu badde sirina nasaawo naye obudde bwadde bugenzi kubanga omanya abantu abapakingisa ebidduka obudde bwadde bugenzi sanga manyi sente nga wenzibawadde ate kati ekiddako bagenda kuntungatunga ebiso ninsabako n'omwana w'obuwala atonyongera naye nga kwaddeko n'omwana w'obuwala eddoboozi naliwulidde naye ng'abantu abatuga bantunze bino ebiyiwa neŋŋamba sirinda biddako nineewusula mu bikuleeti eyo nigineeziise okusigaza ku bulamu ddala abagamba maneja leeta sente gwenyabo leeta sente sente nazirabe nejjo ng'ozibala sente obala leeta sente buli wamu awali sente zireete tuwa ebisumuzo by'emmotoka buli kimu bakisabe kibagaa nti kyalibaga bagamba anakenali kati omubbi omulala yabadde ayola sente nga nnyingi zimuconfusing nagamba gwe bagenda kutta tojja mutwe wansi nagamba ayina emundu kati mu motoka yange mubaddemu bebi wange nagamba tukweteka bebi kali tukafumita ekiso tulabe oyo bwataaveeyo alist mujjeko omukono tugende tutatinga eyo emotoka finga kisamba thamba kyoli omubbi omulala nagamba tojja mutwe wansi gweyogera bwogeza ebisumuzo gye biri naki na sente zonna
Emmotoka baagitutte? Oyo abalemeddewo bayabadde si ya bisumuluzo. Musanvu kitundu. Olwatuuse natusanze nga tulinga bana abataano ewabweru nga tuli awo wabweru w'edduuka nga tubalansinga ebitabo nga tugenda nga tufulumiza emmotoka tugenda kugawaka ati olwatuuse zabadde mu mmotoka 3 ng'emu eri kukuba endala eyiseewo wetwabadde tuli n'endala eri eno kati ne batuzingiza mu space zeri abadde yinadde mmanyi poliisi kati nawandisewo nti omukono abana batuse kuba ayina emmundu nebijambiya emmundu 2 kati ne bansongamu emmundu nakuba bwati ekigalo ky'emmundu agamba mukuŋŋaane mwenna muyingire munda muyingire kati abaana baali tebategedde tukwata omwana omu namufumita ekiso nabagamba gambye muyingire ne batandika okukuba emigere fonna ne batufumbikiriza ne batuyingira mu dduuka kati awo ne batandika okufumita ebyambe nabagamba tubawe sente zonna n'ebisumuluzo by'emmotoka nga bawugga ne bagamba ebisumuluzo by'omumaka X biriwa ebisumuluzo by'omumyaka X biriwa eri wabweru naye nze nabadde mmaze okuggwa wansi kati nga buli mwana omulenzi gwe balaba bamugamba leeta ebisumuluzo by'omumaka X naye babadde bamaze okubitwala nga batutte ensawo mwabadde mu ssente nnyingi nga edduuka lyonna bamaze oyolamu ssente naye nga be babirina n'ebisumuluzo kuba byonna babadde babitutte be babikutte naye olwokuba babadde bangi ng'omu akwata bino omulala akwata biri kati omusajja w'emundu najja n'agamba ono omukazi ye alitudde avuga eno emmotoka njagala mutemako omukono emmotoka esitaatinge kubanga bagenza okukebera nga si yagundi yabisumuluzo nga ya digito kati nga tebasinga bagigulawo bonna bana ng'abantu nga bana naye ne bafigitinga kati abo balabye ate mu mmotoka endala yapawanga mumu yeebasenze naye ne bagenda ne bamufumita ekiso baadde bamanyi ndowooza akubira poliisi nga bamufumita ekiso emwana musawo mumbeera eno eriwo ku mukono so twabatadde ku ddagala then ne tubateekako amazzi kuba rehydratinga ne tu-stitchinga ne wounds zonna ezabadde open stitching yabadde yakoleddwa under anesthesia naye era bamaze ne bastabilizinga so as by now tebali mu mbeera mbi era tubamanaginga bulungi bajja kutereera. Babadde 3 abalenzi 2 omuwala 1 ne manager so be 4 naye bamuteekamu. We let the police know that we have seen a new person, and then also to the LC ones, they must monitor and know which new people are in the area, because like for this attack of last night, sincerely it is not someone from very far, it is someone who knows them, so that's why they were able to do such a successful attack. So I ask the public to do what they call community policing, to help the police. So it is the security begins with us. So we need to know each other in the community so that we can have our security. Mina bizo kumacha ne bankubira simu kyoli awo sister awo bamusaze n'abakozi kukatimba nifuna boda nengendawo njogera n'omwami we yenda reporting ku poliisi n'agenda netutekawo Embeera ereeta abalwadde mu ddwaliro ku Sharon. Tumaze okweta abalwadde mu ddwaliro ne tuddayo ku poliisi najja nejjawo piki negitwala tubadde tuli awo ne tufunawo omuvubuka najja nti ye nannyini piki netumukwatira poliisi n'emutwala netukomawo mu ddwaliro abalwadde bali mu mbeera mbi ate batugamba ababbi babadde bammundu emmotoka ya drone yazze
enamba 2 naye nga obubbi obulumbaganyi buzze bubeerawo mu Mukono kuba newa Muyanja ku St. John's era bwe batuzze tufuna ebizibu ng'ebyo tusaba aba security bongeremu amaanyi. Ebiso bino babyafumisewa nawo baba ye Robert bamufusaza Omukono omuwala affe bamutemye Omukono omuvubuka omulala manager bamufumise yenna mu lubuto n'omulala abalala bo babuuse ne badduka kati omubbi ate nga resistinga nnyo afumite bebi nannyini mmotoka gy'ekisumuluzo kitegeera naye nga emi yaabwe yakadde ya mmotoka abagikoze kwe baagala neebalema bino batwaddeko ssente naye nga emi yaabwe bazze nga baagala nnyo emmotoka. Emundu teziri Kalamojja wokka kuba kati tulabye pulezidenti agenze Kalamojja nti abagundi Abakalamojja balina emmundu naye wano mu Central nawo mweziri kale Uganda yonna so tusabira ddala banaye tukubira ddala omulanga gavumenti etuyambe naye nga tuli bubi nnyo tweraliikiridde naffe abatalina gundi abalina bu business naye nga tetusobola ku affordinga security. Bameka be bafumise wano ebiso wano sofa bali abaana bali 4 be bafumise 5 bafumise manager bafumise omwana Kasia bamufumise muno then waliwo omulago bakubye muno tetumanyi ekisoba kyagenze ti kati sawa zino tuli mu kulasi nga twagala mutwala mugondi mudwayo eryeyongera tetumanyi ali bubi nnyo. Amanyi ogambye gwani Ekibero Edmond ani Ekibero Edmond ssentebe w'ekyalo kino kyenasotisero ntawo wadi Mukono Central Division. Nina ennyika y'amaanyi nnyo olw'ekikolwa ekyabaddeko 3 abaana abaladde bennyini balaka bali mu mbeera mbi naye ku lwana nandisabye omukulembeze waffe RDC wa Mukono atuyambeko tukozesemu ne ku magye poliisi ekintu kyali kinafu nnyo mu kutereeza embeera y'okwerinda tukitabikemu n'amagye kijja tuyambako abantu abakola effujjo ng'eri abadde babijambiya naye nga bategeeza poliisi bagikubidde essimu teyafuddeyo naate ezze luvannyuma nnyo nga niwe limaze kutukola kyokwetambula naye tusaba busabi poliisi egattire wamu n'amagye tutandika okukola omulimu guno ffe nga abakulembeze abagala security y'emirembe kubanga abantu bennyini embeera gye bali mu mbi nnyo kale tunalekera abantu kuba nti tubaleke batambule nga bwe baagala naffe eri bajja kuva ebadde kuso ne bajja kwekanga batuuse mu Nasuuti mu Kitete wonna hamukasa tulina okwebereramu ennyo okulaba abantu baffe bano nga tufaayo nnyo okulaba nga teeka embeera mu kitundu.